Bw'otegeera nti bbaawa ayenda obanga omukwatidde embwenzi naye ye nga tannaba kukitegeera nti okimanyi, biki by'oyinza okukola omumukomyawo? Kye tugenda okuddamu olwaleero. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan, bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga okoona ne kadaako gwajja sookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri tuba twogera ku mukwano, olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Era Katonda wabeera ng'akikutaddeko okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, twetaaga oggulayo kamera awamu ne laptop. Bw'oyimirira naffe ojja beera otukoze bulungi nnyo, Mukama akuwa omukisa. Leero nziza okwogerako n'omuntu ng'okimanyi nti bbaawa ayenda naye ye nga takimanyi nti nno okimanyi. Biki by'oyinza okukola okuuma obufumbo bwo? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ky'oba otandikirako ekisooka, mutwale nga mwonoonyi munno, tomusayira musango. Ensobi eyo gy'akoze n'abantu abalala bagikola. Yokaana ekisooka essula esooka onyirwa 10. Bwe twogera nga tetwonoonanga tumufuula omulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe. Bw'ogamba nti ggwe oli mutuukirivu obeera ofudde Katonda waffe omulimba. Bw'oba nga ali okwatiddwako omuntu obusungu, Bayibuli egamba wamutta dda. Bw'oba nga nawe wali weegombyeko omusajja omulala yadde tokolanga kikolwa, Bayibuli egamba nawe wayenda dda. Kati nga tonnaba musayira musango, sooka okyeteekeko nti naawe okola ensobi era Katonda akusonyiwa. Ekyokubiri, kino kye kisinga obukulu naye nga mmanyi nti kizibu si kyangu. Tomulaga nti okitegedde. Kuuma olulimi lwo. Yakobo essula ey'okusatu onya olwokubiri. Omuntu yenna bw'atasobya mu kigambo, oyo ye muntu eyatuukirira. Kasita okuuma olulimi lwo, obuzibu kasita omugamba kino kyajja okukola. Ayinza okwekaza n'agamba sikikolangako ne mutandika okuyomba. Oba ekyokubiri, ayinza omutongoza mbutongole n'agamba k'okitegedde kati ofunye ennamba 2 n'era ŋŋenda beera nga ŋŋendangayo, kijja kukuluma obulamu bwo bwonna. Kati kirungi n'osirika n'abeera ng'akikola mbubba nga yeekweka, gw'osigaza ekitiibwa kyo ng'omukyala mu maka. Toyasamya kamwako, tova waka. Bw'onoova awaka, bino bye bijja okuddawo. Mu maaso eyo oyinza okwagala okufumbirwa naye ng'abakwana bonna bafumbo. Ate ojja faanana ono gwali mu kwendako, ate ono gwali mu kwendako ajja kweddiza amaka obeere nga tokyasobola kukomawo, ng'abakwagalako bonna bakwendako bwenzi. Asigaze abaana bo oba si kyojja kuza abaana bo ng'oli wekka. Kati kirungi olwanirire obufumbo bwo, sigala ng'okola obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala. Tolwana, toyomba, tova mu maka. Bw'onookola bino ebirala bye ŋŋenda okugamba ojja mukomyawo. Ekyokusatu, tegeera nti oli wa muwendo gy'ali. Abakazi bangi be yeegomba naye ggwe gwe yatongozanga mukazi we, ekitegeeza oli wanjawulo ku bakazi abalala. Abakazi bangi abaagala okumufumbirwa oba abaagala okujja gy'ali ate nga tebafaayo oba mufumbo oba si mufumbo. Omanyi abakazi bameka abali ebweru eyo abagamba nze sifaayo oba omusajja mufumbo oba si mufumbo, oba ndi wakuna oba ndi namba 5, kasita abeera ng'anajjanga ewaka. Naye ggwe mukazi we kati wekkiririzeemu nti oli wa muwendo gy'ali era oli wanjawulo ku bakazi abalala. Ekyokuna kino kye kisinga obukulu n'era ŋŋenda kirwako. Tokolanga kibi olw'ensonga naye akoze ekibi omusasule, k'ogende oyende kubanga naye ayenda. Baluumi essula y'e12 onya olwabiri n'olwabirimu 1. Naye mulabewo bw'alumwanga enjala muliisenga, bw'alumwanga ennyonta munywesenge, kubanga bw'okola bw'otyo oli mukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. Towangulwanga bubi naye wangulanga obubi olw'obulungi. Bayibuli egambye bw'eti, omuntu wakola ekibi gwe tomukola kibi naye mukola ekirungi, obeera ng'akumya amanda ku mutwe gwe. Kikola bwe kiti. Jjojjo nyiikira okukola ebirungi nga ye akola bibi, ajja tuuka okwebuuza naye omukazi mbonyaabonya wa bwereere yeekube mu mutima akyuke. Naye ate bw'onookolanga ebibi ng'oyomba ng'olwana, tomufumbira, yeeyongera mu maaso okukola by'akola asobole okukulumya kubanga naawe okola ebimulumya. Kati nyiikira okukola obulungi naye mu maaso eyo ajja kukusasula obulungi. Ekyokutaano, kati zuukuka. Tegeera nti ofunye omuntu akuvuganya. Bw'obeera ne bizinensi nga gweka gwali ku kyalo,
tofaayo oba ozze essaawa 6 okuggulawo oba oggaddewo mangu tebikulya. Naye bw'omanya nti ofunye abakuvuganya abatunda ekintu kye kimu naawe ky'otunda, oleeta ebintu abantu bye baagala, ozuukuka mangu, ofaayo ku bantu, customer care obafaako. Naye bw'oba ng'okyali wekka nga tolina kompitita obeera tofaayo. Kati kino kyentegeeza, naawe zuukuka, tandika olabirira bbaawo, labika bulungi, weekoleko, lekeraawo okuyomba, muzzeemu amaanyi, mulabirire, muwulirize, mugondere, abulwe ensonga yonna emutwala eri. Naye jjojja okukoma okuyomba ate obeera omugoba bugobi, naye ajja kgenda ng'eri gy'aba awummulira. Eky'omukaaga, bw'otegeera nti ategedde nti okimanyi, najja gy'oli, togezza nnyo lusozi. Kino buli muntu yenna ky'ayagala. N'ategeera nti ali mu nsobi, azze okwenenya gy'oli oba ategedde nti okitegedde, naye ggwe n'okiwewa n'otabigezza nnyo n'omugamba bebi nategedde nti wakoze ensobi bweti ne bweti, oba nkimanyi, sikusalira musango. Manyi nti sitaani alwana nnyo, ayagala atuwangule oba ayagala atwawula. Kati bw'omubuulira ebigambo bino nga tomusalira musango naye ng'omusango oguteeka ku sitaani, ajja kuddamu amaanyi, ajja kwongera okusembera gy'oli. Teri muntu ayagala mmusalira musango, teri muntu ayagala mmunenya. Okwogera obulungi naye kimuwa endowooza ey'obutaddamu kkulumya, naye ate bw'oyomba n'okola ebimunyiiza, ajja kikozesa ffujjo, ajja kiddamu. Ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo, tolekeraawo kusaba. Essaala teyinza kulemwa. Oyinza okugamba nga musabidde ebbanga ddene, ye kituufu osabye, naye Katonda akolera mbudde. Oba kinaatwala myaka 10 oba myaka 12, Katonda y'amanyi. Beera mugumiikiriza, sigala ng'osaba. Don't give up on prayer. Saba, Mukama ajja kukola. Ate era teweerabira n'okukwata mu ka description box wansi wano, gwali ku YouTube, kafaana bwe kati. Bw'okakwatawo kagenda kwebikkula, wansi ntaddewo link za vidiyo 2. Linki esooka by'oyinza okukola okuzzaamu obufumbo bw'amaanyi, baawo n'obeera ng'omusikiriza. Linki ey'okubiri, ebigambo abasajja bye baagala okuwulira. Sigala ng'okozesa ebigambo ebyo. Oyinza okugamba ye nga nkola bubi, nga ye tabiŋŋamba. Mukwano, obufumbo tukolerera bukolerere, olina otteekamu amaanyi. Tewali bufumbo buteredde, buli omu alina ensozi z'asanga, n'ebikko, omuliro, okunyigirizibwa, okusanyuka, byonna gye biri mu bufumbo. Tolowooza nti waliyo ssanyu lyokka. Kyetaagisa muntu w'amaanyi eyeetegesa obukolerera, eyeetegesa obulwanirira, y'asobola okuwangula obufumbo. Teekera wansi mu comment section magezi ki g'oyinza okuwa omuntu ng'akimanyi nti bbaawo ayenda n'akuuma obufumbo bwe. Njagala okujjukiza nti twetaaga oggulayo kamera awamu ne laptop. Bw'oyimirira naffe, Mukama ajja kumpeera nnyo omukisa. Beera ng'okozesa Airtel Money yaffe, ennamba yeeyo, nja kuba musanyufu nnyo. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okusharinga, okulikinga, okukoona kadaako. Mbaagala nnyo. Yesu yakkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo, bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.